abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abalabi ba Dream TV, BTV n'abawuliriza abalungi aba Impact FM n'esiimye okubana mmwe nate olunaku olwaleero mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Amannya nze Nalumaga Sandra nga ndine munnange Akandenda Shanita era nga twegattiddwako omukyala Aida Nakuya Mpalanyi. Aida Nakuya Mpalanyi. So nno nze mumanyidde nnyo mu politics gye nsinga okumutegeerera ennyo naye leero atwegaseeko. Kati abawuliriza baagala kumanya n'abalabi baagala kumanya Aida Nakuya Mpalanyi yani ng'oggyeko nze gwe mmanyi mu politics. Aida Nakuya Mpalanyi ye muntu aba Dream TV gwe balabako kati. Aba Impact Radio gwe bali mu kuwuliriza. Nze ali emabega w'emizindaalo. Aida Nakuya Mpalanyi mukyala mufumbo ate era maama. Abaana bameka? Mama wabana babiri naye nga abaana nyina bangi abaana bange temugamba nti mama ife atweganye. Sandra nyigiriza nsa ku kisenge nti gwe abo bazaala muri bameka. I love you my children mbagala nnyo. Okay. Oli mulokole oba oli musiraamu? Aida Nakuya mukyala mulokole yakkiriza Kristo kubeera omulokozi we era ngansabira ku Prayer and Divine Healing Center Enalia. Omusumba we yani? Musumba wange Pastor Daud Kwesiga Bankens. Tukutumidde kwa musumba. Mukyala Aida okola ki mu bulamu obwa bulijjo? Aida Nakuya director wa Divine Schools. Aida Nakuya mukyala yasomako tanatuuka walaga mu kusoma naye nga mukyala yasomako. Nagende Makerere University. Nenkola bachelors mu business administration. Ne majoring mu banking and finance. Era mbyensimbi siri mubi. Ate neyongerako nenkola postgraduate diploma in public administration and management. Okutegeerera ddala ensonga z'abantu ba bulijjo n'okuzikoolako. Ebyo ndi mukugumuko. Nabisoma ate nga ne mbuzaale ndabika mbiina. That's nice. Programu yaffe egamba nti abalungi be basinga obungi ababi. Oli mulungi oba oli mubi? Obulungi bwe nali nkula kino ntera nnyo kigamba abantu nasaba nnyo Katonda nti wano newe ba physical appearance yange si nnungi naye ampa omutima omulungi kubanga nakula ndaba mmange ng'asembeza abantu ng'abakola obulungi oba akuzaala oba takuzaala. Yagendanga ne extra mile ng'omwana owayinza omumukola ekintu ate kyatasobola kukola oli ng'ate oli amusembeza nnyo n'amwagala nnyo. I think to prove a point. So nkiwa nti munze mulimu omuntu omulungi, ndi muntu mulungi ate nkuze nkiraba. Twesiimye okuba naawe olunaku olwaleero. Programu yaffe abalungi be basinga obungi era ku pano tulinako omulungi omukyala Nakuya Aida. Programu yaffe ya leero tugenda kwogera ku kwebaza. Thanking. Muntu gwe andaba oba mpuliriza weebazaako ddi? Weebazaako ddi? Weebazaani? Ani gwe wandisaanye okwebaza mu bulamu buno obwa bulijjo? Ani gwe wandisaanye okwebaza mu masomero gy'oyise mu gavumenti yaffe eya Uganda? Ye weebaza ddi? Weebaza otya? Weebaza otya? Omukyala Akandenda Shanita Yennyabo weebaza ddi? Weebazaani? Okwebaza kulimu ebika. Okwebaza kunze kwe kusiima. Okusiima omuntu kisinza ki ky'oba otuuseeko, omuntu ky'aba akukoledde oba ki ky'oba ofunye. Nti kati weebaza Mukama, weebaza muzadde, weebaza anti mukyala Nalumaga olina ky'onkoledde. In fact kantwale ne guno omukisa okwebaza ohongera okwebaza. Ate nze nkoze eki? Mukyala Nalumaga ono gwe mulaba waliwo we twali project gye twalimu eyatutwalira ebbanga lya myezi ndowooza gyalinga 3-2. Twatuuka ekiseera nga tetulina kyakola nga tulina okusulawo nga tukola kiro na misana nga w'okusula wafuuse ekizibu nga buli omu wokutte wogwa wowa nga kuwamba buwambi nga w'okusula tewali. Omukyala ono yalina tent
tenti nga nnene kati mulaba agezaako okulwana nayo gitereeza ngamba ono omukyalo ono kamuyambeko mutereerezeeko kati kwe kujja ne mwana munnange olina gwogenda osula naye olwo nonneetega bambi teyali mubi naŋŋamba sirina kati era nga kyenniiza osobola okujja n'osula nange bambi mukyala maga yansuza for all that time nga bakiyita kwekokkola teyemulugunya netusulawo netubeera bulungi for all that time webale kunsuza era mukama akikubalire amiina yeah so okwebaza osobola okukola mu ngeri yanjawulo osobola okuwaayo ekirabo osobola ngeri nyingi mukyala Aida waliwo ekirungi kye wali otuuseeko oba olwo omuntu yali okukoza obulungi obutagambika n'ogamba ono nedda yeetaaga kwebaza bantu bangi bankoze obulungi obutagambika nti waliwo embeera gy'obeeramu ng'okubakubamu akafaananyi tewandituuse wooli kati singa omuntu oyo taliiwo unfortunately omuntu gwe ngenda okwebaza ate yafa mukyala namusisinkanira ku kkanisa ewaffe mukyala n'afuuka maama wange omukyala nanjagala nali sinnafumbirwa nawe nayingira mu bufumbo n'abeerawo ng'alinga maama wange naye nga simumanyi namusinkana businkani yandaga omukwano mungi yantuuza n'ambulira ng'omwana omuwala w'olina okweyisa mu bufumbo by'olina okukola nga gwe ye muntu gw'oddukirako n'ogamba mami Joy kino kigaanye nkoze ndya ng'ayina ansa okuva ku kibuuzo ky'osooka omubuuza mpaka ku kibuuzo ky'osembayo and mu bulamu bwange namwebazanga nnyo nze nga sigenda wuwe nga seetisse ne bwe ziba nga zaali 2,000 nawuliranga nti maama ziri eko kubanga wankolamu omulimu era mukama mumuze mirembe amiina Amina, this is getting emotional. Muna asonyo. She's explaining my mother and ya umola. So, twebaza Katonda ku bulamu bwe n'ebirungi bye yakola. Omukyala Aida Nakuya gwali mu politics. Oli politician. Muntu ki gwe wandyagadde okwebaza mu government eno? Omuntu gwe nandyagadde okwebaza mu government eno. Oba gwe wali weebazizza. Bw'obeera ebweru ebyobufuzi obulaba bulala. Bw'obiyingiramu ebyobufuzi obiraba bulala. Tubulire kuba kati tuli bali waabyo tulengera birengere gwo biri wakati. Ekifaananyi ky'Abannayuganda kye balina abasinga obungi. Oli Munnayuganda yandiwulidde nga nze neetaaga okwebaza ono omuntu ataddewo opposition ennene. But opposition eyo gy'ataddewo aleese alternatives ki ku table kuleeta enkyukakyuka. Ye abange ye gy'ataddewo yandigitaddewo singa ono gwalwana okujjawo taliiwo. So first and foremost njagala nebaza omukulembeze w'eggwanga Uganda. Wonna we yajja eggwanga nti naffe lyetwogereramu abamu tukulidde mu regimu ye tuvuddeyo muwakanya naye we tukulidde tetukyewakana. Nti osanga at a certain point in time ng'omukulembeze asobola okugamba nti buli maama ali omu lubuto mumukuba empiso bweti mu ddwaliro olubuto luveemu engeri empiso erujjamu naye nze mwebaza njagala mwebaze. When you ask me nti munnabyabufuzi ki gw'owulira gw'oyagala weebaze bonna mbamanyi. Era omuntu yandisuubidde nti Nakuya Aida omwana oyo alimba yandyebaza gundi oba gundi oba gundi. Naye kubanga mbamanya ate mbategedla nnyo neebazizza oli omukulembeze. Omukyala Kandida Shanita ng'oli mu art ani gwe wandyagadde okwebaza mu art? Mu art nandyagadde okwebaza omwami bangi naye for now nandyagadde okwebaza omwami gwe bayita Philip Luswata. Omusajja oyo nali nakayingira Makerere University Department of Performing Arts and Filming. Nga nalina love passion nyingi ng'era ffe tuwulira auditions ziriwa ng'otema ng'oluusi bakuggyako ssente bakusaba kino ne kiri.
people would audition to join Theatre Factory ebiseera ebyo naye twalinawo kye bayita jam session ku PAF Performing Arts and Filming nga tukola obuzannyo bwaffe buskits tuyimba tukola kyebyo omusajja oyo omwe kubanga omwagala nnyo wanyagadde okukola naye nadde ng'omutya nnyo ng'omutya lumu ajjanga ne Shanita lwaki tojja n'oneegattako maama wali toliiwo yasuula akayinja mu kisaka nabo ekigambo kyagana okuvaayo ne mugamba eddiisa wammeka n'amazzi gampuliragala atera okompyutamu like the joy was too much so ye muntu eyanzikiririzaamu twasabanga mics ng'oluusi waliwo ba lecturers abalala waliwo abantu betwegayiriranga nga tubeegayirira mutuweeyo ku chance nga bagaana omwami ono yanteerako nnyo platform kaga Shanta you can make it, Shanta you can do this nemu byesekkiririzangamu ng'akupushinga ebituufu biri nti ebisinga byendi leero oba kyendi leero ataddeko ejjinja ddene ku buli platform gyengezeko kuba he laid a foundation in me so njagala kwebaza nnyo ssebo mukama yongere okunjagalira okay nange mbufunze munzikirize nebaze omwami Alex Mukulu ndi ku Dream TV essaawa eno mundaba ndi ku BTV mundaba nabawuliza ku Impact FM mumpulira because of him era munzikirize mu kaseera kano atwegatteko abalungi be basinga obungi ababi. Yes, twegattiddwako omwami Alex Mukulu mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi era nga tuli ku mulamwa ogwa okwebaza nti weebazaako ddi weebazaani sooka otegeera ekigambo okwebaza kitegeeza ki esebo okwebaza obubonero buli buna ak'okugatta ak'okwawulako ak'okubisaamu ak'okubaza okay n'ak'okwawulako kati okwebaza oli bw'aba akuwadde ekintu olina okwebaza ggwe okwebazaani like multiplication weebalamu nti kyebampadde kyeŋŋwanidde kyenfunye kyeŋŋwanidde weebalamu kwe kwebaza weebaza nti kino kyampadde kyeŋŋwanidde n'olyoka okola ki weebaza ate naye kyakuwadde kyekyo kimugwanidde okuwa yes kubanga ayinza okuba nga alina enta mutwalo gumu n'akuwaako emu ekyo kyekimugwanidde okuwa ng'alina kulevo ye emutwalo onzikiza mukwano gwange omwe yali afumbirwa MP omwe najja namuwa ekirabo kya mitwalo 5 webale nnyo kakati awo kakati weebazaamu n'ogamba nti kati MP oyo miliyoni 35 zaafuna omwezi 5 zaalabye okumpa kati nga omala kusooka kwebazaamu n'olyoka weogamba nti neweebaza nkutegeera kakati bw'ombuuza nti neebaza ddi ng'omuntu ampadde ekyo kyendowooza tikyekimugwanidde okumpa tova eri ng'oli biliyoniya ompe ennusu 10 nze nkwebaze nkubaza nenga nti biliyoni basajja mbadde nsuubira nga tizitoye ate n'ekirala ayinza okumpa emitwalo 10 ku biliyoni zize naye nga teze ezinjamu ate nange nina okwebaza nemanya nti zezikola ki zezinjamu theyafuna emugamba nti kale weebale nga maze okwebaza okwebaza tekiri jasi nti weebale nnyo tomala geebaza baza nti bw'oba mwana muto bakuwa switi yakujaamu bwe naakuwa emitwalo 10 ogenda gitwalira maama kuba olaba tegikujaamu kati awo weebaza era ogitwalira maama tosobola kwebaza nga omwana omuto ayagala switi ate gwe omuwadde emitwalo 10 kati omwana oyo omuto bwe yeebaza
omanya nti aliko problem. Olimu tuufu. Zonga zitegeera. Okakala kajja kubanga kujjukujju. Naye omanya nti aliko ki? Obuzibu. Naye ate era kisinzira kubanga ozimuwadde ng'oyagala maybe za fees. Naawe azimuwadde kati tukubalamu magezi oba busiru. Mwana muto ate omuwe emitwalo 10. Kati kyoyagala okugamba nti omuntu alina kwebaza ng'afunye kimala kubanga wetunula mu Bayibuli Matayo 14. Yesu abaligiriza bamugamba nti musajja gw'abantu baabana enjala ebaluma naye tuli mu ddungu. Tebalina kyakulya. Ng'abantu bali bangi, they were over 15,000. N'abagamba ne bamugamba ffe tubagobe bagende, n'abagamba ambayite batuule wano bajje gye ndi. N'agamba muyinawo ki? N'agamba nti tulina emigaati 5 n'ebyennyanja bino bye tulina wakabira bimeka. N'agamba mubimpe. Bwe yabikwata bw'ati Bayibuli ebyogera nti nawanika emikono ne yeebaza ki? Katonda ne byekubisaamu. Mu nkola ya bulijjo era mu magezi gange ng'omuntu. Ebyennyanja ebitano tebisobola kuliisa n'abantu 10. Butubanga tugaa buli omu afune kimumala. Naye mu butono bw'ebyennyanja ebyo Yesu yabiwanika ne yeebaza Katonda. Kati awo wava ekibuzo nti weebaza wali kimala? Otegeera otya ekikumala ekikugwanidde okuba naye? Kati Yesu yabazaamu ebyennyanja. Yabaza mu lupe bye mulina. N'abaza n'abala bali bameka? Nje 15 n'okusoba. N'agamba Katonda kakati bino bye tulinawo. Mpulira baalya ne batwala n'etteeka awe. Okitegeera? Kati okubazaamu okwo kye kikulu. Toyinza kumala geebaza muntu. Kati gwe nawulidde weebaza Museveni. Omwebaza naye bazaamu ate. Nti mu myaka 4 byatuwadde byebyo bye bitugwanidde. Bye tulina okufuna okuva gyali? Mu myaka 4. Oba nedda. Kiki kye wateekateeka kyalina okuwa? Ye kiki yateekateeka ekimumazizza akaana? Kubanga ye kyateekateeka buli lunaku akulaga nti alina kyateekateeka nga naffe tulina bye tuteekateeka buli kanaku. Tewali atalina kyateekateeka buli kanaku okuggyako mpozi gwe. Naye buli muntu alina kyateekateeka buli kanaku. Omuntu kyakuwadde mu mwaka ogumu. Katugambe ogenze mu ssomero kusoma. Mu myaka 3 katugambe university. Ofuna degree. Naye singa osoma emyaka 15 ng'era ogenda kufuna degree. Yemu. Kira kikyamu. Weebazaani awo? Sinzira kosi gy'oba osoma. Munyankole lindako. Bala. Yesebo. Sikisinzira ku koosi. Nze nkugambye. Ekintu ekiva mu muntu ow'emyaka 4 nga mufuzi. Kiba kigazi nnyo, kinene nnyo. Nammwe ababadde wansi w'emyaka egye 4 mugwana ekintu nga kya myaka ameka? 4. So si myaka 4 ate ne bakuwa kya myaka eki? 2. Awo tewaba kwebaza. Kati kyetubuuza gwe yeebazizza Museveni. Mu myaka 4 atuwadde ekitujyamu. Ekisooka lwaki namwebazizza? Nabadde ne reference ng'eri clear. Nakugambye nti abantu abamu bannabyabufuzi babalabira wala. Babali wala. Buli kye bakola bakikolera eri. Naye ono w'obasemberera n'osemberera n'ono kirala ogamba owaaye. Kubanga ye foundation. Tolimba abantu. Si kubalimba. Tuli ku air. Tolimba abantu. Si kubalimba. Kankubuulire. Tulina kye tuyita government. Yes. Buulidde? Yes, government erimu ebiti ebi. Bisatu. Cabinet,
judiciary ne parliament. Ebyo byonna ebisatu biba wansi w'omutwe guli oguli waggulu. Executive. Kati babenga bakola biki byonna bonna bye bakola byonna history yo erecordinga ki oli mutwe. Therefore ali accountable ku buli kimu bikoleddwa abalala. Toyinza kungamba nti ebyobufuzi bw'obeera ebweru obirabira bulala, bw'obeera omuntu obiraba bulala. Lwaki? Nja kuwa ekyokulabirako. Manyi abantu bajja kufuna feelers ez'enjawulo. Yes, tufaayo. Era kye nakugambye nti bikirana. Kampe ekyokulabirako abantu abali mu opposition. Omuntu abeera mu opposition n'agikulemberako opposition kye mu Luganda mu kuwakanya ku luuyi oluvuganya tobitabula oluwakanya okuwakanya n'okuvuganya byanjawulo. Oluuyi oluwakanya opposition gy'oyogerako kitegeeza ki? Kuwakanya. Basi kati bw'obanga owakanya toba politician. Era n'ekigambo opposition kifu bwe ngamba politicians kifu tosobola kuwakanya olina kuvuganya. Exactly. Bwe tuba tuwakaganya tuwakaganya ekigambo kizibu ekyo tosobola kuwakanya tuwakanyagana tulina kuvuganya. Kakati bano ba politicians baffe mmwe temuvuganya muwakanya buwakanya. Ne Museveni awakanya abamuwakanya. Nupu ewakanya NRM ewakanya Nupu ewakanya DP ewakanya UPC ewakanya buli kintu. Tubikooye nno tubikooye okuwakanya. Okuvuganya kirala. Bwe tuba tukuba omupiira tuvuganya nga mmwe abawagira omupiira ebyo byokuwagira Arsenal nani ne Man U egula muzanyi si wakuwakanya Arsenal wabula agenda okuvuganya bwegula namba 9 ebeguze agenda okuvuganya namba 9 oweri okitegedde. Net okuwakanya kiba tenti kakati babagula omuntu azze kuba bukubi kiki bantu. Kati awo nyini wensinziira neŋŋamba nebaza ono kubanga bali tebakola kye balina kukola naye kye batalina kukola kye bakola banabafuzi abali ku luuyi luli lwogere kyogere oluvuganya kaŋŋende ku luvuganya kubanga ati kyogere baani oluuyi oluvuganya lwani nyingi lwirwani oluvuganya oluuyi oluvuganya lwoyogerako bangi bibina by'ebyobufuzi boogere yogerayo bibiri yogerayo kimu wesibe ku kimu bali kale nja kwesiba ku trending nja kwesiba ku Nupu. Yes. Nti evuganya oba ewakanya ate NRM kati yo ye setting the president ewakanya oba evuganya ye ya setting a president kati gwaliwo kuwakanya ono kyakoze no NRM kikyali kibiina nakati era kigenda kwesimbawo mu 2026 ewakanya NRM ewakanya oba evuganya n'ebibiina ebirala biri ebibiina ebirala yeri weyimiridde lwayo lindako NRM evuganya ebibiina ebirala oba ewakanya ebibiina ebirala kuba ekomawo neither NRM ewakanya ebibiina ebirala ng'ebibiina ebirala bwe gibiwakanya ne NRM ewakanya buwakanya tevuganya. Okuvuganya kwayo nti erina advantage ndi babali mu buyinza. Kakati oyinza okulaba nti enguudo weziri zikolebwa oba European Union yerikoze oba biki byonna ebyo gwe n'olowooza nti kiki bali oke naye ng'ekituufu kiri nti NRM ewakanya Nupu
ewakanya DP ne DP ewakanya NUP ne bawakanya buwakanya tebavuganya wavuganya aleta endowooza empya kyekyo endowooza empya eruddawo bani bana abawakana kubanga NRM oli ku main NRM tena ndowooza mpya oli ku main siri ku main twaliza buli oli ku main ngandagawa main entwalawa main malaga beera ku main ndagawa kati nze mbere ku main ndi ku main ndagawa haleluya amen mulime kunnamwe kutukolako bintu ebyo listen NRM ewakanya ebibiina ebirala teri ku main NRM terina ndowooza mpya NUP terina ndowooza mpya DP terina ndowooza mpya CP terina ndowooza mpya UPC terina ndowooza mpya and what we need today is a new way of thinking. Ebenga eva mu baana bato Bakyagulanyi, ebenga eva mu musajja mukadde nga Museveni, ebenga eva mu musajja Maawo mumpi nga bwali, ebenga eva mu simanyi ani omulala amuliyati oli yajja mu sokisi n'atambuza ebigeri kale tebereza. Mwami mukulu mu gavumenti ena nigwe webaza because omulamwa gwa leero omuntu gwe webazanyi mu gavumenti ena nigwe webaza mu byobufuzi by'eggwanga. Nebaza ono omusajja eyagambye nti Supreme Court judge yasaze omusango n'agamba nti ebintu bibeere basiviliani babe basiviliani ne baki n'abamagye b'amagye nga Yesu bwe yagamba ebya Kayisaali birekere Kayisaali webale nnyo babuulire tuleme kwemalira budde okwebaza omuntu tumala geebaza muntu nze nakula seebaza ewaffe twakula n'abapakasi era nga nnyaffe bwe weebaza omupakasi nti alina kyakoledde ng'akukuba yes si plan D twali baana b'abaami omwana w'omwami teyeebaza ate weebaza otya omupakasi abagamba kabaka asiimye kakati ogenze mu bintu ebizibu eyo tetugendayo nnyo lwa nsonga oli bamugoba mu byobufuzi era okimanyi okitegedde kijjeeyo tukiveemu ekyo okuvuganya n'okuwakanya okuvuganya mu kibiina nga musoma okimanyi nti muba muvuganya naye tebereza nga mwali muwakanya buwakanya tica byasomesa obiwakanya oli bwabakulembera wabasinga mu kubala ng'omuwakanya lwaki byonna yabituuse ate nga nze saabituuse olidde twalina omwana kiyaga yali yakulembera mu ssomero okuva P1 paka P6 nga yakulembera kakati ne baleeta muganda wange n'ayingira essomero eryo gye twali tusomera Namiryango najja n'amukulembera kiyaga n'abeera wakubiri kiyaga yakaabira ennaku ezi nga ffe ab'omwenda tetukaaba ab'e15 ffe tuli okke tetukaaba kiyaga akaaba okubeera owokubiri naffe lwefu teyakaaba nga sengenda amusinze twali mpittu ejinja kaloli awo ku Secret Heart sengendo n'afuuka wa first lwetu tenadda mu kyokubiri eziga nga ffe abali mu kya 11 tushambanda okitegedde kakati tetuwakanya kiyaga leeta tesobola kuwakanya ani oli bazanye yamukulembera nawe yogwogambye baalina kuvuganya buvuganya bwe bituuka ku lupapula nkuvuganya mpita 4-5-6 olidde naye bwe mba nkuwakanya sikukkiriza nakuwandiika kukuba tiya gas n'oyiga njikasuka negamba wetooka huko obwana bwankolako effujjo mu P5 otyo ne mugamba earrings zijjemu ozisuule mwali mwambala earrings twalina buno bupini ebiseera batuwumulanga matumbo kibba abaana aleme kubba kati ne bampumula ne bateeka mu gold pins obwana bwengamba bujjemu obusuule neŋŋaana nekanga tugenda kukuba nembujjamu nembusuulayo bulaba ne bwengamba bujjeewo naawe obulawo bwongereyo eri
bullying ali obusinga so twegendereze nnyo nti ebyobufuzi bye tulimu nga gwe munnabyabufuzi era nja kwetaaga oyogere nnyo ku byobufuzi ebyo abafuzi baffe n'erinnya oliwulira si bakulembeze no nabyo tujja byogerako tebakulemberangako bafuga bufuzi yes omukulembeze akulembera by example omukulembeze akulembera by example okitegeera bw'oba oyagala abantu bakuba esaati ekikalu okuba ekikalu owulidde bw'oba oyagala abantu batambule bulungi otambula bulungi ye mukulembeze omufuzi aga nti gwe ogira enkobogo tambula bulungi ngakuba nti wabeerawo embeera ekuleetera okukola ekintu omuluzungu kyagamba that desperate issues call for desperate measures kati kyogere mu Luganda bw'okyogera nja kukkiriza kyoyogera era wekyogera nga tubasiibula nga tutandikirawo kyekyo tusiibule